po jako akawuwo nosanga eyo ebuzibu bwonna abalenzi bali eyo babangi. Oluvannyuma lw'amasomero okuddamu olunaku lw'eggulo n'olwaleero tutuuseeko ku masomero ag'enjawulo okulaba embeera bw'eri. Tusookedde ku ssomero lya Nsonga Church of Uganda Primary School Nsonga ku kyalo Nsonga mu Ggombolola e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono ng'eno tusanze ebibiina wamu ne kabuyonjo byakkirira dda kuddimwa nga n'ebyasigaddewo bikutte mu mbinabina. Toilets zaagudde era wenjogerera tetulina toilets ate nga n'ebizimbe byagwa tulinawo classrooms 4 zokka tetulina toyi. Era wakati mu kuwayamu n'omukulu w'essomero lino Betty Namigadde yannyonnyodde embeera gye balimu n'ategeeza nga embuyaga we yasuula ebizimbe byabwe kyokka nga bawandiikirako abakulu ku disitulikiti mu mwaka gwa 2019 kyokka nga n'okutuusa kati tewali buyambi bwali bubaweereddwa. Baba disitulikiti tebagenda tugabira langi tube nga tusiiga langi amasomero gaffe naye kati ffe nga wano Ensonga tetwetaaga langi kubanga era n'ebizimbe byagwa ate tebiriiko na plasita ebiriwo. Era tusobodde n'okwogerako akulira akakiiko k'abazadde Mutyaba David ng'onalaze obwennyamivu olw'embeera essomero lyabwe gye lirimu ng'abakulu okuva we babategeeza tebali kye baali bakozeewo. Wowe otunulira bibulooka bino bitulina ekyamazima tosobola kusiigako langi n'olwekyo abakulu tubakubira omulanga basooke bajjeko wano balabe ebizimbe bifaanana baleme kutubeera eyo waggulu kusindika nti mujje tuweereza langi musige ku bizimbe. Tugezezzaako okwogerako n'akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Mukono Rashid Kikomeko ng'onannyonnyodde nga buli mukulu w'essomero yalagibwa okuwaayo ebibasoomooza era ebyensimbi entono wabula nga bakyazinoonya tebannazifuna. Manyi kyagikolera kubanga bw'aba abagambye nti tetwabeebuuzaako kati yamanye ekyokukola kubanga ffe buli musomesa twamugamba agende ku ssomero afune mashini ku ssomero amubalire ebyetaaga okukola ku ssomero kasita biba nga si bya capital development nkozesa sente nyingi ku sente zetulina tusobola kukolako minor renovation. Masomero amalala getutuuseeko kwe kuli essomero lya St. Mark Church of Uganda Primary School ekigandwa mu Ggombolola y'e Kasawo mu disitulikiti y'e Mukono ng'eno tusanze bagenda mu maaso n'okuwandiika abayizi. I was guiding, counseling, trying to counsel to bring back the work okuza obwongo bwabwe. Omukulu w'essomero lino Namirembe Florence Kyaze atubuulidde nga bwe balina abayizi abasoba mu 700 bwe baggalirawo wabula nga kati bakafunako abayizi batono era n'asaba abazadde okufuba okuweereza abaana. Tusinze kufuna abayizi baffe abakadde basinze obungi wadde nga n'abapya tubafunye naye abakadde bangi be basinze okujja olwaleero. Kaakati batugamba okuteekesa mu nkola okwewala ekirwadde kino kinnamugusa kino COVID-19 tetusinze nnyo okusaako essira olwaleero. Ku masomero amalala kwe kuli essomero lya Precious Kindagatenya Primary School e Katoke ng'eno abazadde nabo bajjumbidde okuzaayo abayizi ng'era dayirekita w'essomero lino Nalonga Agnes Nabakoza asabye abazadde obutaleka baana bawaka wabula babatwale basome. Netana tubadde mbi nnyo abazadde abagezezzaako okujja naye nga bakaba bukaabi buli omu ng'akaaba nsalirako naye tukwataganyiza ne tukaanya bulungi ajja ng'akaaba ne tuteesa. Ku ssomero lya Lugoba High School naye embeera teyawukanye nga nayo abayizi basoose kubudaabudibwa era ng'akulira essomero lino Yisa Ssennoga annyonnyodde bw'ati ku mbeera gye bakyasanze. Abazadde abatidde okuleeta abaana mu masomero kyenaali badde mbasaba mukwatagane n'abasomesa abasomesa muteesa nabo ne mwogeraganya abaana bajja kusoma totya ku ssomero sinaba kufuna ssente sinaba kukola ki. Ku Jacinta Nasalan Primary School e Lugoba Kazinga naye abakulira essomero batunnyonnyodde butya we batuuse ku lunaku luno olwokubiri. Abasomesa abamu kale bafuna okuba nti bataataagana abamu basenguka kuba abantu abamu basenguka nga bamaze okuzimba amayumba gaabwe ne basenguka ne bagenda naye abasinga ennamba ennene yakomyewo. Wano teri bbanja lyonna
teri abanjamu n'omuzadde n'omusomesa, essomero teribanja muzadde. Patirisi Kyewalabye ne Doreen Namubiru be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Abaana kituufu bangi ddala abamala siniya 4 nga bagenda ku byeyo